Yes, mukama mulungi ekitiibwa n'ettendo tubiza gy'ali. Ate nate olw'olunaku olwaleero mukama yeebazibwe nnyo, mbalamusizaako mwenna buli ali eyo atugoloberera ku mikutu gyaffe. Mukama akwenya omukisa era nkwaniriza nate n'olunaku olwaleero mukama mulungi nti kanetiwaaka katandise n'okutusumbuwa naye era finally bimaze ne bitereera. Ekitiibwa nkiddiza mukama n'olwaleero. Haleluya, haleluya, haleluya. Mukama mulungi. Eno ye mukama afaayo ministry international. Tukutuusaako ebigambo bino ebizza obujja obulamu bwo, era ddala ddagala lya mutima. Tukutuusaako eddagala ly'omutima erigenda okusumula obulamu bwo okuziba obujja mu linnya lya Yesu. Mbatumiddeko mwenna mu linnya lya Yesu era nzisaamu ekitiibwa abantu mwenna abatufollowinga ate nga musharinga message ate nga tuyigira wamu ffenna mu linnya lya mukama waffe Yesu. Mbaagala nnyo ekisa kya Katonda. Mwenna abaweereza ba mukama afaayo mbatumiddeko, mwebale kuweereza mukama ate mwebale kwagala Katonda mu linnya lya mukama waffe Yesu. Momo, Geoffrey, Harriet, Rosie, amannya nyinza okugamenya ne gagaana okugwayo. Njagala kwebaza mukama olw'ekisa ekingi kyatuwadde mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Olwaleero twagala kwogera ku kiki tulaba. Simanyi oba amaaso gaffe gazibuse okulaba ki ekigenda maaso. Bannange tuleme okwebaka, tuzuukuke olw'ebiro ebifaanana bwe biti. Mukama yeebazibwe. Tutegeere ki ekigenda maaso. Ensi akatabanguko konna n'ekiriwo kiraga ki? Yo osobola kukibikkulirwamu ki? Tukaabye amaziga, mukama tuwe kino, tumusabye amamotoka, amayumba, amakanisa ag'ebbeeyi, tutaddewo ennyimba ze tugamba twawona Yesu waffe. Naye ki kye tulengera akaseera kano? Ebyo byonna nga bimaze okubaawo, ki kye tulaba olwaleero? Mukama yeebazibwe. Tusaba Katonda oyo azibula amaaso, atuzibule amaaso ng'ekkanisa, tulabe ensi weetuweeri ate naffe twezuule ng'ekkanisa, tusobola okuleeta obulokozi eri ensi, kubanga gwe mulimu ogwatulekesaawo. Mukama yeebazibwe. Kale mpa Katonda ekitiibwa kubanga buli lwe tuwulira ekigambo kitugolokosa, kituzuukusa. Leka kyogenda okuwulira olwaleero kikugolokose, kikuzuukuse. Obeeko ky'okola olw'omulembe gwo, obeeko ky'okola olw'obulamu bwo, olw'abaana bo mu linnya lya mukama waffe Yesu. Haleluya. Sabyo nneegatteko olunaku olwaleero ku vidiyo eno, tushalinga obubaka buno tugabane ate tumale tubusharinge eri abalala. Bw'omala okubuwulira ne busumula omuntu ow'omunda n'oyagala omulala naye abuwulire, tugolokoke tubeeko kye tukola ku lw'omulembe gwaffe mu linnya lya Yesu. Twandirowooza nti ebiro bikyaliwo naye ng'ebiro byaffe bigenda biyimpawala, era Bayibuli etugamba nti biyimpawadde nnyo n'okusinga wali we twakkiririza. Aleluya. So nno kitukakatako okugolokoka n'okutambula ne mukama waffe nga bw'ayagala tutambule mu linnya lya mukama waffe Yesu. Haleluya. Kale nababuuzaako Simulala Kyambadde Faridah, mbaagala nnyo mu linnya lya Yesu era katugende mu kigambo kya Katonda nate n'olunaku olwaleero. Haleluya. Taata omwoyo omutukuvu, twagala okwa ekitiibwa n'ettendo nga tugulumiza erinnya lyo nga tutendereza erinnya lyo. Tukwebaza atuwadde obulamu okutuuka olwaleero n'otuganya tubeewo ate n'ebigambo bino tubiwulire. Taata bisumulule emitima gyaffe gyasibe gibadde emikakanyavu nga giringa amayinja, onoogifuula egy'ennyama kubanga omaze okukka n'okulabisibwa gye tuli ku lw'ekkanisa era ne ku lw'omubiri gwa Kristo. Leka abeerewo obulamu n'okuzibwa obujja mu Kristo Yesu mukama waffe omulokozi waffe. Tuddamu ne tugamba nti amiina. Haleluya, haleluya. Mbaaniriza mu lunaku olwaleero okuwulira ekigambo kino kyempulira nga mukama akitadde ku mutima gwange, kitugolokose. Bwe tutunulira ensi ng'etagala, tugenda kulaba ensi etagala, naffe tugenda kutagala. Mikwano wabeeyo azuukuka, ffe tuleme kutagala ng'ensi etagala. Abantu tuleme kutagala, ensi eri mu kutagala. Naye ekkanisa tukoze ki? Mukama yeebazibwe. Ekkanisa tukozeewo ki? Tugenda kwogera bwogezi, tugenda bannange ki kye tuteekwa okukola? Bayibuli etugambye nti entalo ezaffe zigenda kubeera za mwoyo, si za mubiri na musaayi. Mukama yeebazibwe. Abasabi abalina okugolokosa, tulina okugolokoka. Abasabi, abantu abamanyi nti waliwo ekigenda mu maaso, ensi etabanguse, ensi efuuse ekintu ekibuuzibwa nti tuli ku kikati ki ekigenda mu maaso. Golokoka, tandika okuzuukuka, olabe ebiseera bye tulimu. Biro byakwogera bwogezi, kugolokoka. Okulaba nga kati omuntu kyataakolanga lulinga mulokole
nga kireeta entisa mu mutima gwe nga ne bw'alaba akikola anakuwala n'agamba Mukama tusaasire. Olwaleero ng'entisa eyo yadduka. Entisa yalagawa. Tuli mu nsi kati gye tulimu etagala bwe teringa omutamiivu. Yali Isaaya yajogerako ebigambo bino. Njagala tubisome mu kitabo kya Isaaya otegeere kati ensi weeri weetaaga kuyimirira. Weetaaga kwawula bya muwendo bijje mu bitagasa. Ensi tegenda kunoonya bigambo bingi kubanga aboogezi bangi. Naye Katonda yeetaagayo omukazi n'omusajja amaliridde okukola obutuukirivu. Amaliridde okunywezebwa mu butuukirivu. Anaawangula ekibi. Anaayimirira okuwangula ekibi. Sina bigambo naye n'omutima ogutuukiridde. Mukama yeebazibwe. Okwogera si kwe butuukirivu naye okukola ekigambo kya Katonda kye kyogera. Mukama yeebazibwe. Aleluya. Kale katusome ku Isaaya essula ya 26. Isaaya essula ya 26 ensi. Isaaya. Okay, kale. Katusome Isaaya 24. Isaaya 24 olunyiriri lwa 19. Isaaya 24 olunyiriri lwa 19 kutugenda okutunuulira olunaku olwaleero. Bannange lwewuunyisa nnyo. Leero bwe tulaba ebigenda maaso mu nsi yonna, si wano e Uganda ewaffe wokka. Buli kintu kigenda kyeyongera nga kisukkuluma. Naye mu butuukirivu tweyongedde. Buli kye tutunuulira abantu kati oluyimba bisiyaga tebize buzi bibaddewo okumala akaseera. Naye kati buli kintu kigenda kitumbuka. Kyeyongerako obusegu bweyongedde nnyo. Bweyongedde nnyo nga tonnavaayo koga muka ebisiyaga obwenzi bweyongedde. Ekibi kiri ku maximum kyeyongedde. Mukama yeebazibwe. Naye gwe ng'omwana wa Katonda ogenda kukola kimbira ebifaanana bwe biti. Ogenda kukola ki? Mukama yeebazibwe. Kugolokoka, kunoonya Katonda, kukuuma mutima. Ngero atugamba ngero 4 essula ya 23 nti nyiikira kati akana akaseera kakunyiikira mulokole okuma omutima gwo. Biki by'omala googera? Biki by'omala gawuliriza? Ensi etagala terina gwetaliza. Okujjako yayimiridde yawudde eby'omuwendo omungi abijje mu bitagasa. Ensi eri mu kutagala. Bw'oba toteredde ogenda kutagala ng'ensi bw'etagala. Mukama yeebazibwe. Kiro kitegeere ogenda kutagala. Mulokole ogenda kutagala kubanga ensi eri mu kutagala. Ebintu bigitagaza. Sex etagaza ensi. Ebitiibwa, obuyinza, obugagga biri mu kutagaza ensi tebitaliza ne bw'oba wa Katonda. Anesi nga wayawula eby'omuwendo wategeera Katonda n'ogamba siriva ku Mukama. Ensi ne bw'eneekyuka nze siriva ku Mukama. Mukwano gwange nga toyogera bwogezi naye ng'omanye ekigambo kya Katonda kye kitegeeza. Mukama yeebazibwe. Ndooza Isaaya gye njogedde 24 olunyiriri lwa 19 lugambye nti ensi emenyekedde ddala. Ensi byekola emenyekedde ddala. Emenyese. Bayibuli egamba Katonda agenda kuggyawo ensi enenkadde. Ensi enkadde egenda kuzingibwako ng'omukeeka. Eggulu n'ensi birizingibwako ne bivaawo. Okutagala kwabyo kuleetera Katonda okubanga ke kaseera anaatera okuzingako ensi eno. Waliwo ebintu ebinaatera okuggibwawo. Buli kyolaba ekigolokosa olwaleero kiranga okujja kwa Mukama waffe Yesu. Naye gwe ategedde ekigambo ekyo weerokole ng'empewo bwe yeerokola mu mukono gw'omuyizzi. Ategedde nti ensi eri mu kutagala gwate weerokole ng'empewo bwe yeerokola mu mukono gw'omuyizzi. Oba ng'ennyonyi mu mutego gw'omutezi. Mukama yeebazibwe. Agambye nti ensi emenyekedde ddala. Emenyese. Ensi emenyekedde ddala. Ensi esaanuukidde ddala. Ensi ejjulukuse nnyo. Ensi ejjulukuse. Si bweti Katonda bwe yayagala ebeere. Era tuma omwana we ku nsi okulokola abantu. Ensi kye kikyo. Yeggwe bwe yajja okulokola gamba bwe nayagala ensi. Olwaleero yayagala nze naawe ali mu nsi. Naye ensi etagala. Ensi ejjulukuse. Ensi byekola si Katonda byagisuubira okukola naye ekkanisa leka ffe tukole byatusuubira okukola. Mukama yeebazibwe. Agambye ensi emenyekedde ddala.
ensi esanuukidde ddala, ensi ejjulukuse nnyo, ensi ekola etya eri tagataga ng'omutamiivu, eri mu kuyugumizibwa, ensi eri mu kutagaataga, ensi ebyo byonna byolaba kino kiri kivuddeyo, kino kivuddeyo, buli omu tewali kutya Katonda kubanga ensi eri mu kutagala. Leero kati wetwogera bino byonna buli kirina omubiri kikyamizza ekkubo lyakyo. Awo Mukama we yajja mu mirembe gya Nuuwa n'agamba Nuuwa nti Nuuwa buli kirina omubiri kikyamizza ekkubo lyakyo. N'agamba kati enkomero ya buli kiramu etuuse. Naye ggwe n'amuwa kigambo kino n'agamba naye ggwe weekolera eryato. Igwe weekolera eryato n'ennyumba yo, olokole ennyumba yo. Obutuukirivu bugenda kulokola omukazi ayimiridde mu butuukirivu olwaleero. Ensi eri mu kutagaataga bweti, kyokka tetaliza. Bw'onooba tonywezezza kigambo, bw'onooba okyali mu kweraliikirira kw'obugagga bw'ensi, Bayibuli bw'egamba nti olw'obugagga obulimba bw'obugagga. Mu kitabo kindowooza Matayo 13. Matayo 13. Olunyiriri 22. Mukama yeebazibwe. Be baani abawulira ekigambo naye nga mu bo tekisobola kubalabibala. Okiwulidde, wakiwulira naye okweraliikirira. Okulowooza otya bw'onoonywereza mu bitiibwa byo. Okulowooza obuyinza bw'onoonya n'abufuna ntya. Obugagga n'abufuna ntya bizisa kigambo n'ekitakola. Naye ku mulundi guno tugenda kuyimusa amaaso eri eggulu. Kaabirira Mukama okutuwa ekisaffe abakyala obwongo okyaliyo okyayimiridde. Mukama yeebazibwe. Kubanga kuno okutagala ensi kwetagala. Lowooza ati kugenda kuleka omuntu ataterese kigambo mu mutima ng'akyayimiridde. Omuntu ataterese kigambo mu mutima akyawankawanka. Mukama yeebazibwe. Agambye nti ensi emenyekedde ddala, ensi esaanuukidde ddala, ensi ejjulukuse nnyo mu maaso ga Katonda. Ensi ejjulukuse sinzira bwe yali agiteeseteese okubeera. Omuntu ajjulukuse, buli kimu kimaze okukyamya ekkubo lyakyo, naye mulokole tegeera Katonda. Abantu bavuddeyo okwogera ebintu abantu bavuddeyo okukola ebintu olw'obugagga. Abantu bakola ebintu, abantu bawogera ebintu ne boogeza Katonda ayogedde. Nnaku za luvannyuma, nnaku si zaakumala gawulira buli ky'osanze, si kyakumala galya buli ky'owulidde, si kyakumala gagoberera buli ky'olaba. Mukama yeebazibwe. Nnaku zaakwawula bya muwendo nga tujja mu bitagasa, ng'onoonya ekyomuwendo ng'okijja mu bitagasa, osobola okuwangula mu nnaku zino embi mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Mukama yeebazibwe. Agambye ensi leero gye tulimu kati erimu kutagaataga nga mutamiiveti. Kutagaataga, teri anyweredde mu kifo kye. N'ayimiridde alowooza nti oyimiridde, ate weekuume oleme kugwa. Kubanga okutagaataga kw'ensi kwetagaataga. Tolowooza bw'onooba teweekuumye onoosigala mu kifo kyo. Erinnya lyo linaasigala nga mu kitabo eky'obulamu gye riri. Mukama yeebazibwe. Kubanga ensi kwe tuli eri mu kutaga. Ejjulukuse naye tulema okujjulukuka ng'ekkanisa. Kwe kusaba kwange buli ali eyo owulira ebigambo bino ozuule ekifo kyo mu Katonda ate oyimirire. Ozuule ky'oteekwa okukola mu Katonda ate oyimirire. Obeeko bye weeyambula, obyeko bye weerekereza. Agamba tweyambule buli ekizitowa ekyegatta naffe. Tweyambule Ebbulaniya 12 olunyiriri olwokubiri olusooka olwokubiri. Mukama yeebazibwe. Tweyambule biki ebizitowa. Olwaleero ng'ensi etagaataga gwakwataganye n'ebizitowa, togenda kusigala ng'oyimiridde. Sooka wejjemu okwegomba kw'ensi, otunuulire ebitalabika. Mukama yeebazibwe. Otunuulire ebiringa ebitalabika kubanga bya mirembe na mirembe. Otandika okukyusa amaaso, tukyusa amaaso okulaba ebiringa ebitalabika kyokka ng'ate bye by'emirembe n'emirembe. Mukama yeebazibwe. Haleluya. Erinnya lya Mukama omulungi lyebazibwe. Abakorinso ekyokubiri. Abakorinso ekyokubiri essuula ya 4. Olunyiriri lwa 18.
lugamba nti ffe nga tetutunuulira birabika wabula ebitalabika kubanga ebirabika bya kiseera kubanga ebirabika kanziremu lwa 18 ngambye Bakorinso ekyokubiri essula 4 olunyiri lwa 18 lwensomye lwokka lugambye nti ffe nga tetutunuulira madde nkisoma bubi ffe nga tetutunuulira ebirabika wabula ebitalabika kubanga ebirabika bya kiseera naye ebitalabika bya mirembe na mirembe mulokole alengera ebitalabika ng'ebyawandiikibwa ebyogera ku Musa tiyalabanga Katonda atalabika tuve ku birabika tutunuulire ebitalabika nga bya mirembe na mirembe waliyo amaaso gali ag'omunda agalaba ebitalabika ago ge gasobola okulaba ago ge gasobola okumanya ekigenda mu maaso olwaleero amaaso agalaba ebitalabika batalabika byonyonyola tetubiraba naye nga kugamba waliwo ekijja nkirengera kuno okutagala kw'ensi tolowooza nti kugenda kuleka buli kintu nga kiri nga bwe kiri buli kimu kirina we kitusindika okugenda waliwo kyekikusindika okukola naye sigala ng'oyimiridde yessaala yange tusigale nga tuyimiridde mu ekyo ekifo Katonda we yakuteeka osigale ng'oyimiridde mu linnya lya Yesu awo Mukama waakusuubira okubeera nga wooli kubanga amaaso go wagayimusa n'otatunuulira birabika naye n'otunuulira ebitalabika n'ogamba gyekiri eggulu gyeriri n'okkiriza mu mutima gwo nti geyeena gyeri era abakola ebyo basaana kufa era abakola ebyo tebalisikira bwakabaka bwa Katonda gwe n'otandika okubyewala gwe n'otandika ogamba nedda obulimba tegujja kuba mugabo gwange gwe n'otandika ogamba nedda obwenzi tegujja kuba mugabo gwange n'ogamba nedda amalala tegugenda kuba mugabo gwange ne weerwanako kubanga ensi etagala naye okutagala kw'ensi n'okuyuuga kw'ensi bw'onooba toyimiridde tolowooza nti kunaakuleka gwe wooli bw'onooba toyawudde bya muwendo Mukama yeebazibwe bw'onooba amaaso go gatunuulira bino ebirabika ebyakaseera amaaso g'omwoyo gatunuuliza ebitalabika ebitalabika bye tulaba ng'ebitaliwo naye nga bijja olwaliro abatantu tebakkiriza nti eggulu gye riri n'abalooza ku kirabo eky'omwoyo omutukuvu ne bategeera bawaba bagenda kubanga ensi ewalula etwala Mukama yeebazibwe naye ensi nsabye ereme kuwalula tuleme kuwalulwa kwegomba kwa mitima gyaffe naye tukole ebiri mu Katonda ebyo ebisanyusa Kristo ebyo byanoonya enjiri yo ng'erimu ebino ebisanyusa Katonda so si ebisanyusa abantu baliwo balina bye baagala ebibasanyusa amatamba avuddeyo okubyogerako ebibasanyuse naye ng'onoonya ebinasanyusa Katonda kubanga ensi eri mu kutagala bw'otoonoonya ebisanyusa Katonda wandigoberera ensi kugamba ebiginyumira byebiriwa abantu banyumirwa ki biki byebaagala okuwulira naye noonya biki Katonda by'ayagala njogereko biki Katonda by'ayagala okutuusa eri abantu abalina ebiwundu binyigibwe nga nze gwataddewo mu mulembe gwange Mukama yeebazibwe Bayibuli egambye ffe nga tetutunuulira ebirabika wabula ebitalabika kubanga ebirabika bya kiseera kitono naye ebitalabika mirembe na mirembe byolowooza nti tebiriiwo nga geyeena bagirowoozaako batono abantu beerabira abantu beerabira okumanya beerabira bw'oba ogenze mu kitabo kya Peetero ekisooka 3 Mukama yeebazibwe mbu bagamba n'okugamba kuli luddawo okujja kwe aliwa okusuubiza kw'okujja kwe kuli luuyiwa nga bwe twabirabanga nga bwe biri nga bwe twabirabanga nga bwe bifaanana kumbe beerabira kuba kwerabira nagamba beerabira
ng'ensi ey'edda yali ey'amazzi yagisaanyaawo olw'abantu abagirimu abatakkiriza Katonda, abataagoberera mateeka ge. Nagamba naye ensi eyakaakano eyo yagiterekedde omuliro, eyo yeeterekeddwa omuliro okugenda okwokya abaliwo nga baganya okutya Katonda, baganya okuwa Katonda ekitiibwa. Wa Katonda ekitiibwa mu bigambo byo, wa Katonda ekitiibwa mu bikolwa byo, wa Katonda ekitiibwa mu njogera, wa Katonda ekitiibwa buli w'obadde. Manya nti Katonda gy'ali ayogera n'agamba nti wabikola n'ensirika busirisi, nga nnindirira akaseera, wabikola nze n'ensirika, n'olowooza n'enkana naawe. Nagamba naye ngenda biteeka mu maaso. Tegeera nti buli kyokola waliyo olunaku lwe balikikuteeka mu maaso. Kyova olina okudduka amangu ne weenenya, n'okaabirira Mukama nga tonnatuuka mu maaso wali waalibikuleetera nga tewabyenenya, waalibizza nga tewakyuka kubivaamu. Golokoka olwaleero, sabujja endagaano yo ne Katonda. Mukama yeebazibwe. Sabujja endagaano yo n'Omwoyo Omutukuvu. Awo wagambira nti ndibikuteeka mu maaso, ogenda okutuuka mu maaso nga gwe wabyenenya. So nga byandize singa tewabyenenya. Nolwa wafuna akaseera Kristo ng'atudde ku ntebe ey'ekisa n'ogamba Omwoyo Omutukuvu nsaasira, Omwoyo Omutukuvu naaza, nza bujja endagaano yange. Ate si kwenenya nga buddayo bwevuluga bw'ogamba ndaba ali ku ntebe ey'ekisa, munange kiggwaawo, kyandiggwaawo nodda okwenenya nga takyalabayo. Kisobokera ddala. Mukama yeebazibwe. Malirira okukyawa ekibi, malirira okutambula ne Katonda. Va ku kulaba nti abantu banandaba batya. Isha abantu wekwetagira okumenyekamenyeka, wekwetagira okwenenyeza weenenye. Kikwetagisa okuleka obulimba obwo baako byofiirwa naye obuleke. Kikwetagisa okusonyiwaka kw'omutima gwo oguyigirize. Yigiriza emmeeme eyo okwagala, yigiriza emmeeme eyo okusonyiwa, yigiriza emmeeme eyo okutambula ne Katonda, yigiriza emmeeme eyo okwagala. Weekako yigiriza omutima gwo okwagala, kubanga Katonda kwagala. Naye bw'onoolemera mu ekyo ne kikusiba ne kikunyweza kiti, ojja kwekanga kikusudde mu ggeyeena ey'emirembe n'emirembe. Obulamu obw'emirundi ebiri gye buli, obulamu obw'emirundi ebiri gye buli, obulamu obw'okugenda mu bulamu obutagwawo gye buli, obulamu obw'ogenda mu ggeyeena gye buli. Agamba byombi mbitadde mu maaso go, weeroboze. Weerobozezza ki olwaleero muganda wange? Weerobozezza ki wakati ng'ensi etagala bw'eti? Twerobozezza ki wakati ng'ensi etagala nga bwe tugiraba etagala? Eringa omutamiivu eyuuga. Mu kuyuuga kwayo waalisanga ekukasuse mu ggeyeena gye wali tolina kgenda, ekukasuse gy'otalina kubeera. Weegendereze, weekwate ku Yesu, wenyweze ku Mukama waffe. Wakati mu kibuyaga omungi, nyweza Yesu, nyweza ekigambo kya Katonda ekyawandiikibwa kiri mu Zabbuli essuula 2 olunyiriri lwa 12 nti munywegere omwana aleme okusunguwala. Munywegere omwana aleme okusunguwala. Ate naffe ne tubula mu kkubo. Mu kaseera kano kunywegera mwana si bigambo bingi, si discussion, kunyweza mwana. Oyagala kubaganya birowoozo ku kye kiriwo olwaleero? Njagala kutegeeza ensi eyuuga eringa omutamiivu, etagala butagazi, ejjulukuse. Kati gwe oyagala gikubaganyako birowoozo. Mukwano gwange gwe nyweza mwana, kubanga kibuyaga akunta yandikusuuza omwana. Mukama yeebazibwe. Ozze bujja endagaano yo n'Omwoyo Omutukuvu. Nkwagala nnyo, Mukama akuffire omukisa n'ebigambo ebyo. Katonda omulungi ow'ekitiibwa, njagala kwebaza atuwa okumanya n'okutegeera era abikkula amagezi ag'omwoyo ne tutegeera eby'omwoyo. Mukama otuyamba bwe tuwulira ebigambo bino, tusomololwa, tubikkulirwa, tutegeera nti okujjako kuli kumpi. Tutegeera Mukama nti bye wayogera birabisiddwa, obubonero bwe wategeeza bulabiseeko. Taata naffe tunywezebwa munda mu kigambo kyo, tunyweza bye wayogera. Oba otugamba nti munywegere omwana, ng'okunywegera omwana bwe kuli kwaffe, Mukama tuwe ekisa tumunywegere aleme okusunguwala. Buli lwala asunguwala nga tetukutte kigambo,
tunywegedde tugenda kubula mu kkubo omuyaga gusobola otubuza kibuyaga asobola okutusuula eri ensi entagala gyetagalamu twandiva ku byo ne tugwa eri mu geyeena naye mukama tunyweze mukama tuwanirire mukama ekisa kiweekkanisa kiweebwa abatukuvu bo kiweebwa abakadde b'ekkanisa kiweebwe mukama abasumba ekisa kiweebwa abatume kiweebwe bannabbi kiweebwa abatukuvu mu kkanisa kiweebwa omubiri gwa kristu basobola okusigala nga bayimiridde mu linnya lya yesu kristo omwana wa katonda omulamu ekisa kitwetooloole otuwanguze buli mbeera otuyise mu muliro ogwaka otuyise mu kikuŋŋunta omungi otuyiseewo mukama mu kibuyaga omungi mu kutagala kw'ensi mukama otuwanirire emikono otunyweze tuleme okutendewalirwa nyweza omukazi oyo mukama aleme okugwamu amaanyi nyweza omusajja oyo mukama aleme okudda emabega ekisa kyo kisigale nga kiwanirira buli muweereza yenna mu linnya eryo erisinga amannya gonna erya yesu kristo mukama waffe n'omulokozi waffe mwe tusabidde ddamu ogambe nti amiina mukama akumpeera omukisa mbaagala nnyo mbagaliza ekiro ekirungi musube bulungi bye bye